naddaawo tuweekwasa olimu essimu yiiyo osobola ogicekinga n'ogitunula simanyi oba enja agiraba bulungi nnyo n'ogikebera ntuekako nolaba oba ekola katotegeere nti ekola gisulabe ng'otaddeko ogitaddeko gitunuza eri enja agirabe essimu ya Itel ekola bikidde otya essimu eyo nungi mpulira Essanyu essimu eyo yiiyo madamu Jennifer yakusuubiza essimu yaggulidde essimu yiiyo eyanza madamu Jennifer naye neyanzeeke eyanziza oba TikTok oba WhatsApp oba ki layini eruwasumula oteekemu layini oba layini oba ekola Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu nooti 7 nooti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale omukutu gutandika tusinzira okubanga tukweereza nze Sonko Muhammad obulamu bugamba butya muli mutya wano embeera tufuna kasana ne kakuba kasana katonyerera n'akakuba naye ng'obulamu bugamba butya nze Sonko Muhammad as usual mbeera ne Enjo Marina na ku kamera ndine ne kafuwa mu mugwe ndi naye waneeno twagala obate nga tubabongako once again tulabe ki ekigenda mu maaso. Tulina abatulabira ku TikTok, you can comment down there so oteka ku request yetu tugenda abantu gisanga kutubeere nga tuku invitinga oba tuku acceptinga. Nakafu oli oti obulamu buli butya? Obulamu si bubi naye sisi okumbeera bubi era ndi road ate nange natansedde okweraliikirira. Akola atya? Ajja agamba mbu wasigalayo balance we. Naye n'ekintu kinabaddawo nendowoozaako aye nakigambako emabega kankikujjukize nga ne kadumpuni awulira abalabi nga weebali wano manyi nagambako nti singa osobola akasente akakuleetebwa noba kukogenda ng'osevingako mpolampola tolegenza tuuka mu time eno nayo kasevinga akasente akabeerako k'olina neerabira nanti kubanga weerabira okusevinganga si kwerabira mu kusevinga esente zewasembayo okundeetera Sente nasembayo kuba kuzatandikira ddala nabika kuba sente zaali nnyingi. Ezo zo sizijjukira kubanga obingi ebyaliwo kifuba mwana. Zino ze nali njagala osevinga zewampa naye ow'amasannyalaze naye yali agala kunziggyako. Nemuwaayo emitwalo 3 emyezi 2 kati guno gumu guli nagusasula kati. Zanze gameka kagumu kitundu. Leka naawe. Yaŋŋamba mbuno gwe eryo dduuka. Kati gwe dduuka gwo olina firiji shi naye nammwe mulina ez'okwonoona wamma kadumpuni we bimbunoona lwakuba nti asula mu dduuka ayakisa ettaala yokka talina na simu gya kyaginga ttaala yokka mugumu kitundu looza owulira kadumpuni owulira oba Nakafu ino sasulere nyumba gyasulamu ya bbeeyi. Jukira mwana bwamuteeka eno ewala eno kitegeere ennyumba yadduuka amasannyalaze gawo ganjawulo okugenda emabega ku nnyumba z'emabega. Kale naye maama simanyi kubanga nze nkubamu akafaananyi nga lwenti w'ennyumba nga aweddewo n'abawagizi nga basiyiikiridde bagakyayinza okuddirira awo. Nga tumwongerayo. Mwongerawa? Kataaga. Simanyi naye byonna n'omanyi nga byonna ng'omuntu obirowoozaako n'ogamba simanyi nze nkikwanga kirowoozo kubanga leero we tuli muyinza okukeera ku makya ng'abantu nga bali wala oba okitegeera kubanga simanyi renti w'ennyumba na biki n'ebiddako emyezi gino gikola gino gigenda nze nange munange embeera wano waba nga waliwo omuwagizi aba ataddewo embeera nga nzija waba tewali naye kati simanyi nti onaakikolera otya n'ebyokukola pulaani ki because wagezaako kugamba nti okole izo simu egenze twende kuba kati embeera eyo nze nga bwenjiraana nga yinza okubeerawo nekola kino tutawaanyamu ebyokukola lwaki tonoonyaayo ebyokukola ebiraalala wano eno
oba bya hoteli oba bya kino obeera ng'okolako oze embeera tekwate mwawo nga tolina kyokolamu nkowadde just nze mbuuza bubuuza nabadde awo nembirooza nenfuna ebirowoozo bingi oba nafunye na kirooto naye nga nja kujja bimu mbikubuuzeeko tulabe like noba ng'olina obusobolo yeeyo oba ofunayo bbiribiri oba ssatu oba abakazi bayiriba kuba nti obeera oli single mother lala taliiwo oli wekka ebyataata omwana agamba teweetaaga kumanya ojja yiriba n'omwana we wekka si we wagamba kati aha lwaki kuba kati omwana akuzeekuze ate olina chance nti jjajja asobola omukwatirako oko n'abeerako naye ng'osobola ogenda n'okola olweggulo n'okomawo simanyi ba hoteri kubanga abasinga bakaze kaabwe kakuluma nibanga tebasasula kyogaba buli omu akola tebamusasula ng'onoonya ewalala kutubamu akafaanana like ng'oli wekka osigadde wekka kintu onaakikwasaganya otya ng'osigadde wekka siriiwo abalabi tebaliiwo abatuyambako n'abalala then oba ogenda katambuza otya akazannyo awo oba okuba pulaani awo olabe ogenda kikola otya genda mu kifactory naye era emirimu gya kunoonya bunoonya anti kati waliwo beta kuginoonya before than kulinda simanyi nze wendowooza simanyi gwokiraba otya kubanga tulina sitiimu ffe gye twagguddewo omuntu onoonya tosobola okukola tunoonya akasente nitukuyambako nitwogera n'abantu eba batuyambe ne batuwa capital n'otandika obbaako kyokola kikyokola ekya sente ntini kati kankuwa example oli omukyala lisitaaka mu nnyumba naye yagamba waba n'emitwalo 10 gisobola okubbulula obulamu bwe asobola okuteekawo entamu y'obuugi n'afumba obuugi n'abutambuza abaana be ne babunywa abamuno bwe bagana muno n'abutwalako eri waggulu ku stage ababoda ne babunywa ng'entamu y'obuugi aloza emitwalo 10 ayinza okufumba entamu ng'akozeseza emitwalo ng'ebiri n'afunako amagoba nga gamutwala agenda okakkana omwezi ng'afunye emitwalo nga 3 n'asola ennyumba ya 7 n'alabirira omwana n'amujjanjaba naye n'abeerayo obulamu ne butambula ne bugenda mu maaso oba okitegeera kati simanyi nze badde nkakuwanga kalowoozo simanyi gw'ogamba kiku ekyo kubanga kituufu wano mu Uganda abaluma okitegeera naye nebuwalabu naye basobola okuluma gy'opulaning okukola ki ogenda okuba ekyeyo ate nga bekuba ekyo birina kubeera mu process bitambulira mu process si nti nno tugenda kera kuma kyofuna endagamuntu leero ekyofuna passport olunaku ogenda ebweru okole okitegeera oba ekyendowoozaamu nga bw'ogenda mu jiimu okole boxing n'ebirala nga n'emirimu giyiyizibwa okategedde ako onaabako kyoyiyawo enda kuba ntandika okunoonya layini yaffe eriwo ey'essimu eri waka obadde toze nayo kuba olinawo essimu wagitadde tebagigyeeko essimu ki layini nagitadde mu kasawo k'omwana kemusituliramu oba agire tulabeko ku layini gye yasazisiza kale sooka genda ogireete tulabe nga wenyumyamuko wano n'abantu banaye mulimu tulina Nakafu Lydia tugeza kulaba nga tumuwa amagezi yasobola standinga tulina sitiimu eriwo eyatandise nti buli muntu at least wona woobeera oli yiiya oba okitegeera yiiya woobeera tulabe nga obulamu bukola ki nga bugenda mu maaso kaga tulabe nga obulamu bukola ki nga bugenda mu maaso oba ifuna nti embeera eyinza okukwatamu bw'ofuna kaabirako kaaba nga naye bw'oyiiya tulabe ekikola ki ekigenda mu maaso so yembeera bwetyo gye twaguddewo ate nga tulabanga kyekikola ki because abantu omu bazituuse okuba nga abalemale nga tebaagala kubako kibeeyongerako kale katumulinda aleete layini y'essimu tulabe si layini gye yafunye tulabe kyekigenda mu maaso kale nenga gundi ebeera waggulu nnyo so layini ogireese yeeno mpya MTN si Airtel bw'oyagala MTN MTN yesinga Airtel bw'oyagala MTN bannange empewo yagala tulemesa live essimu egenda bugenzi etusobedde egwa bugwibigwo sooka okwatemu awo tumale otutereeza bigenda bito ebifaananyi nga byewunzise ate essimu eraba nnyo gyongereko ogwo wansinsi kale so layini ya MTN kati essimu eriwo oba layini ogenda beera nayo just bweti nange ndi nayo bweti Madam Jennifer atuludde omuwulizaako omugambayo kaki kemugamba saawa zino neeraliikiridde ddala nti nati olalikira renti naye gwe tokola oli awo emyezi kati mingi omwana akuze tanakula myezi 3 omwana kale bwe banaakufulumya mu nnyumba ogimanya nti waliwo n'ab'omwezi ogumu abakola
nze nkubuulira lwebana kulu abo balina kapito balina kapito ekyogamba buli akola alina kapito Kadumpuni nga simulaba na kapito naye akola Kadumpuni yakola erinnya Kadumpuni okimanyi nti omusinza erinnya nakuba gwe tokimanyi gwe tokimanyi Kadumpuni omusinza erinnya era bw'otambula abantu tebayinza kumamini nze nkuya abantu bakumanyi nze bansindika message abantu bawano wonna okitegeera kwata layini yo ya MTN the smartphone network kati n'emikwano gyonna giriko MTN nti like MTN ejja kuwanguyira okola ki okuteekangako obakubire kuba ojja bako MTN tebo nga bali ku Airtel ngenda funa neya Airtel yafuna neya zonna bidio berengo zirina iye kali waliwo yagambe tukuwe kana akasawo kakolera ogenda kateekamu ki just kulya swaga ng'okakutemuuka awo kati ogenda kwatanga passport botere swaga nti babire bakola bagaye mwana nga ine swaga teekako obuguwa n'okasiba wano ng'akali enskin watu wakasiba aka alien muyaye oteeka ano ne wano n'okuba ni bamwogera kuyagala abantu bakuvume nze sina kyentya tolina kyotya abaana banuupu batabukidde alien skin bubi kwata akasawo kaako anziza naye nga kazitowa sumulula muyinza ebbanga mulimu ebirimu mukasawo naddaawo tuweekwasa mulimu essimu yiiyo osobola ogikyekinga n'ogitunula simanyi oba enja giraba bulungi nnyo n'ogikebera ntutekako nalaba oba ekola katotegerere nti ekola gisulabe ng'otaddeko ogitaddeko gitunuza eri erinnya agirabe essimu ya Itel ekolabikidde otya essimu eyo nungi mpulira Essanyu essimu eyo yiiyo madamu Jennifer yakusuubiza essimu yaggulidde essimu yiiyo eyanza madamu Jennifer naye neyanzeeke eyanziza oba TikTok oba WhatsApp oba ki layini eruwa sumulula oteekemu layini tolaba layini oba ekola manyi bye bagisumulula naye bagisumululira essimu eyo naye nje ebimu yasinga obimanya byabyensinza pozi wagambe ina okubaamu layini eryoka egira layini tuteekemu wano tulabe ina okgenda mu layini yagamba yagala abeere nga ali eri gyali e London mbu ng'akulaba nga mwekubira ku vidiyo call mbu ne mwogera madamu Jennifer bwatu bwe yatugambye soonoona bannaaye soonoona essimu nga yakatuuka butuusi mu kizimbe so madamu Jennifer yaggulidde essimu eyanza madamu Jennifer neyanzeeke neyanziza neyanzeeke wojje wonna mukama akuddizeewo yali ayagala kuweereza gundi yali ayagala kukiipinga simu okuva eri gyali akuweereze iPhone ya $3,000,000 ne mugamba woweereza iPhone ya $3,000,000 naye ng'osobola obeera nayo ng'akuweereza iPhone nga yakakadde nsobeera naye boy naye ki bayinza okunzita ekiro kimu kyokka bayinza okutta ekiro kimu ne bagitwala kati nayo tebaakutte nange nzita kati naawe kati otta kubanga era tuyinza okukuwa essimu wano eno kuno kuliko abantu abafollowing ate nabo nga balina amasimu ne balaba nti n'essimu yazze ne bakulumba ekiro ne bakusalako omutwe nga baagala twala ssimu so ne mugamba tufune essimu y'esente ntinitini saagala tuwulire mawulire nga batugamba ate gwe mwawadde essimu nti ye muno bamukubya akatayimbwa nga bamubbako essimu okitegeera ne mugamba atuwa essimu nga ya layisi so n'atuwa essimu yeno n'atugamba tukole ki tugikuleetere yiino ekola enako kano oba ka screen guard oba kakola kata enje ebisimu uyu yasinga okubimanya yiiyo so yakuyiyeemu essimu ayagala ogende ku mutimbagano mwekubire
Yatandikidde okuba oba batandikiddewo abantu okukubira. Abantu bayinza otandikira okukubira nga tebanafuna na namba yo. Layini ino ngiraba yeeruwa nti omanyi yakusooka ndowooza kuseetinga buli kimu kyonna. Naye nga layini yo ndaba ewanise emirongo gino gyo ndaba gyewanise waneeno. Layini okuddayo ku first page teso akasooka kugiseetinga. Ndaba ekyasaba intaneti. Wadde no toyita ku intaneti ogiseetinge. Si bwe kiri. Enja yalina gitula ku intaneti kuba nze ndaba yino yowane esomye. Yino esaba erinnya lyo name. Yagala bateekemu erinnya Nakafu Lydia. Enja oyo agenda gikuseetingira akuteere mu TikTok, akuteereko WhatsApp. Bannaaye abatulaba era abatugoberera Nakafu Lydia kati ali ku mpewo. Ku TikTok ogenda kuyita mannya ki? Kuba olero ovaano nga TikTok ogenzeeko ogenda kuyita mannya ki? Jasmine. Ojo kuyita Nakafu Lydia bamanyi trending mangu. Nante lya ssente. Ate lya ssente. Oyina kuyita bantu lye bakumanyi basobola okufollowinga amangu. Eba Jasmine tebajja bitegeera. Oyina bagamba nze Nakafu Lydia. Ne woyita. Bw'olikwata oli likyusizeeyo mu maaso. WhatsApp ogenda ku YouTube nga kwoli. Kati ebisigadde kyenkugambye nti olina okukola. Olw'ensonga eza data ogenda zijja waneza airtime. Gwali ku MTN ng'okubira ba Airtel. Banaazijjawa nga tugenze kukola. Ekibuuzo. Simanyi. Ekirala nze no geto ngimanyi weegendereze essimu. Bajja kukumaanyaako enviiri nga baagala otwala essimu. Wadde baagala kuwa ssimu ng'esingawo ebbeeyi. Nze yabalemeseza ne mbagamba abantu. Kiki kye mwagala otukola? Mwana mugula essimu ya mitwalo nga 8 akakadde kudda waggulu. Kadumpuli abadde ajja beerawo nayo nga bamuyemu essimu ya mitwalo nga 8. Nene essimu yeetagako security. Eno nyini gye tuleese. Kuba twalwanye ne tutafuna mpya tufuna ya second hand. Yadde baagala mugula essimu ya mitwalo nga 8. Ne tubagamba abange mubadde ki? Emitwalo Bado obuzibu obumukuuma. Era banga omukuuma. Waliza wano n'otugamba. Jangu wano otugambe. Abantu batanoolya akadumule tebamutegeera yani. So ogenda kulumba TikTok. Ne ku WhatsApp. Abantu naddamu babuuza ku ofunye ate kati essimu. Simanyi. Naye ate era njababuuza. Lwaki oba obabuuza nga kati oli ku mutimbagano? Yambeeredde osaba balaga malala. Mpozi awo besimanyi nkuyitako nga n'ebisoto nkukuba. Lwakuba olina essimu oli ku kitimba. Ndi ku kitimba. So ogikwatemu wagenda ogikwata ogenda gikwatanga oti? Sashinge. Olina kayimba ka muganda wange. Lover boy. Ako. Kube. Video ojja kwekwatakwatanga yawe. TikTok osuubira kolangako ko bamuyita content natubeerako nga bakola osuubira kola ng'okolanga ki ku TikTok kuba kimanyi abantu bajagala nnyo ennaku zino. Tonnamanya kye bayita content. Tonnakitegeera. Kale ojja genda okitegeera mpola mpola era ojja kukiyiga. So kyekyo era kyotugambayo ekirala kyonna nze ndowooza wanaaba tokozesa data simanyi gy'onaazijja kyekisooka kya byonna kuba esimu naye expense ndajja kwetaaga data obeerawo ng'oli online ejja kwetaaga airtime oteekako obeereko bw'okubira line yiyo wafunye MTN nadde manyi singa wafunye ya Airtel yabadde enyanga okusinga MTN oba okitegeera kyensembyayo ndikugamba kumanya SB fanyamba kira dansa suleyo zino ezasigalayo awo ntandika okukola kuba ndaba byanfuukidde dda akayinja mu ngatto. Kaza kati ofunye essimu bw'ogira ng'omukubirako ku ssimu. Anti olumu tagikwata ate olumu akuwa omulala n'agamba ye taliiwo. Ajja gikwata kasaga ofunye yabeera bize. Ekyo olaba omulala yayogedde alina by'aba akola ku kamera ng'alina gwe wawadde wali eri. N'amugamba sooka ogikwata b'essimu evuze nnyo. So ojja kumukasolodo oyina essimu lwe badde weeyazika bweyazisa ojja kubanga omuwuliza mpola mpola then kisobola obbanga kitambula. Kyekyo ndaba. Bana tukola airport pickups mutambule naffe abulotambula naffe obeera donate nze tuyambako ku mafuta if you utambula naffe kitegeeza tugenda fisa akasente k'amafuta tusobola otuukirira omuntu yali mbwetaavu ekyakyo nnyinza okubagamba suplex g musangibwa bweyogerere kavule kirinnyawo ku bodybuilding buli wankaka tuba ne boot camp kuba bikonde ebifaanaganako ng'ebyo Beti zanya bide studio basangibwa bulobaawo ku nsonga y'okunyirira oshanane bagambe nti wanyirira n'okusinga kabaka mwanga wekwate Beti touch and bide studio basangibwa ye bulobaawo
Twakozeyo WhatsApp group eno ojja kujja nga okozesa enamba yange egyolaba screen 0706 mbeere nga nkunnyonnyola ebikwata ku WhatsApp group eno ojoininge ng'okitegedde tulina bantu li active kutambula ffenna kuwuliziganya kuyambagana byamakulu ebigenda oba mu group eno tetulaga abantu bangi nnyo nga tebali ku mulamwa tutambula n'abatini naye nga bali ku mulamwa so nze Sonko Muhammad nene Enjo Marina wano ku kamera oyinza otunonyako ku YouTube channel yaffe that is Good Talent Management TikTok tukozesa Good Talent era bw'onoonya Sonko Muhammad ojja kunfuna ninawo ne wano omuwala wano abeera ku kamera yakoze interview omukwano gwaffe oli twasanze kasasiro omulalu naye nga yagamba si mulalu era abasinga obungi mugamba mulalu si mulalu oba mumuyisa embega tetumanyi mwakikonfamiza kitya nti ddala ono mbega simanyi abamulabika mulina obumu obulidetectinga mu maaso gammwe mwala ennyo mwebalire ddala ne tujja kubanga tongere kukomawo kuba programu zaffe endala nze Sonko Muhammad Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 694 oba noti 78 29 52 155.